Bafudde mulambo bwa bulijjo ba celebrity bo bulamu butambudde butya omwezi oguwedde December omwaka guweddeko 2020 katuli mu 2021 abantu bagamba tuli mu Grenade mwagamba tuli mu 2020 katuli mu 2021 botatekako wano simanyi obo kyali eri babega naye nga kwaniriza nateera ku celebrity track extra UG era nako tubaako subscribing omengo ofuna ebintu ebyenjawulo ne bafudde kwa celebrity babyenjawulo nako ne Grenade official basimanyi akyali official simanyi kale ajja tubuulira lwaki akyali official naye baba akasaawa koje wakajje kano katabbu nnyo muganda wange olambuli butya Grenade obulamu bulungi man tugattagatta mpola Katonda n'ayambirawo ng'otandikidde mukojja nteredde ntende nange oluyimba nalo laba neŋŋamba wedda ndi nnyimba nteredde ntende ndowooza omukulu kwe gamba wayo tunoonye ku ntende ono gyali naye nga obulamu buli butya mpola kojja ntende nteredde kyekiriwo soko wayitemu awo nteredde ntende Timpelekela baby company me, cause when you company me, you comfort me now. Echirala chota mani, quantambo zati mani gwe digini, yeah. Yo, ntede dentende, hulide dekende, hulido buswadi ntede dentende. Topic. Ova kukyotekamu kano nteredde ngoba oli omereza nnyo kiki bali babaza kuwa ka juice obuwome bw'oluyimba buwome bwa lyrics bwali bunsusseeko ne ŋŋamba waayi yeah man ani agituulamu engoma abamuyita Nest is a new producer wakabi nnyo yeah man oluyimba ani awandiika gwe wandikira yeah naluwandika ne Faino ngalukola ne Faino yeah Faino yeah man sajja wamaanyi oyo Faino naye tulina omunoonyaako kyaliwo omukulu oyo ali awo oyo menta wange Faino yeah man Faino abantu basinga bayise wa Faino eyo naye oluusi batera ku appreciating in fact twe twatandikira awo kiva ku kyo kubanga abawandiisi b'ennyimba bawandiika ennyimba nga hit songs naye nga gwe baluwandikira etajjukira muwandiisi yaluwandiika era atamu praising ati ebiseera ebisinga mu Uganda temubanga mu luyimba lwali lukubye emyaka 2 so oyo omuntu akufudde ekyoli bw'obanga tomu appreciatinze bro still yaba akumanyi ne bw'ogendawa kati nze Faino yammanyi sitegeye kale ye mukwano gwange musically yeah man naye nga kibi obuta appreciatinga omuntu yenna asaana credit ye sitegeera producer asaana credit ye writer asaana credit ye omuntu yenna ku kyonna kyakola asaana credit yeah naye nga kibi nnyo ate bannayuganda bayimbi ndaba bakikola nnyo ye nayagala afune yekka naye nga tekirina kyekikujjako okugamba nti gundi yannyambyeko ku kino tekirina kikujjako kitegeera twagenda okuyingira 2021 nga 2020 oli 2020 nga oli management ya empya ya manager Derek tetumanyi saabwe eno omukulu tusoko muza yeze by the manager yawangudde munnaye kati tumanyi management tukyali mu manager Derek bambi Kongs bro naye nga komawo mu ndongo mnakula webuzabuza komawo mutukolese abantu bakwetaaga sebo tukwetaaga katuliwa wetuli just yali agenda kukola mu bintu bye ng'akomawo pamalo uyitamu ng'akomawo tusoka gwe nninze nange akomewo ndi mbadde patient era nkyamulinza akomewo era manager tukoola muzeeyi komawo tukolese twalina oluyimba Zarina oluyimba olwatabula nnyo abantu ebiseera ebyamawulire agaali awo Grenade Zari biki omwaka gugenda okuggwako 2020 nga tugamba agwako ddiye bannange nga tuvuze speed relationship ne Zarina okuvaako oyimba oluyimba olwa Zarina essaawa eno muli kuki oyogerako ne Zari mabega kwawo waliwo ebyaliwaawo eŋŋamba nja kunoonya bunoonya naye Zari mukwano gwange tekivanga tekikyukanga yeah man bine byogerwa nti Grenade baali beyagala ne Zari abantu nga boogera manye ffe tubeera mu mbu bw'osanga omulongo awo embu bagambye Grenade ne Zari buli muntu akkirizibwa okwogera kyayagala naye nze gwe bakyogerako ema kugambye kyenkugambye you have to take that yeah she's a good friend of mine era tekikyukangako tekibangako kikyali ekyo mukwano gwange that is it yeah man olwaki audience era abafaanizi bakitwala nga ekintu ekyamaanyi nnyo okuba nti si kibi kirungi
Yeah man. Si ate n'omuntu gwe bangezaako si mubi yadde n'akatono. Yeah man. Gwe ng'omuntu ogaa katwaye kituukiridde osobola tekisobola tuukirira kuba mukwano gwange kyajja bwe kityo nti mukwano gwange singa kyali kyakubawo singa kyabaawo kitegeera. Yeah man. Kuba bani tumaze nga tuli ba mukwano. We friends, you know. Yeah man. eri obulamu bwa bulijjo mwogerezeganya ne Zarina tewali ate gwe tosotoyogako na mikwano gyo. Yeah man, we communicate with friends. kyembalenya tuguse kiri kyennyini neŋŋamba nti kale tutugambe ekyomukwano kibaawo kiri nga kizze buzze ntugamba why grenade No problem with that. Yeah man. Ate still I'm seeing someone and I respect her, so tekisobola kubaawo ate naye akimanyi oli mukwano gwange, so bro, that is it man. tutuze tulaba celebrities ab'enjawulo batusuulako emikolo oli musimanyi yazadde ono yayanjudde ono yakoze atya. Grenade omwaka guno tusuubireyo omukolo ogw'amaanyi ogenda omenya ebitooke. Ngenda kukola concert mukolo, ngenda kuwasaba fans bange. Traditional nkiriko nkirowoozaako kituufu kati njagala mbawo omutuufu era ngenda kuwasa very soon. Ate omukolo gwange njagala gube gwa bannayuganda bonna, ngenda gukola nga tegubangawo oba nguteeka Namboole oba mu Lwera Straka ne Sizamani ne tuwunzika Namboole ate awo ngonjokyezza nnyo awo. Omukolo gwange genda kuba gwa ngenda kukolayo omukolo munnange. Kyembadde ŋŋamba omukyala yategeka omukolo eri n'atagamba nti simanyi omukazi talabiseeko omusajja talabiseeko ti mukolo tegubadde ate nga batugamba Namboole wakuwuma. Sebo tuli mu 2021 kati simanyi babikola tomanyi n'emabega ebirowoozo bibijja bikyuka kati ffe bwe baba ali mwana logo ffe tuli muki ffe tuli mu digital. Yeah man. Yes, boss. So kati ekiddako 2021 musically tuyinayo nnyimba mmeka mwezi zitanafuluma? Ennyimba nyingi koze bwengenda mu studio okola ennyimba bbiri kati guno mwaka gwonna gubadde gwa mu studio tetubadde tetuli busy, so music ye wali mungi. Okutwalira wamu mu bino ebintu ebya covid naki byonna bikuyisiza bitya gwe ng'omuyimbi kuba si bulungi yadde sina kyamaanyi gye ngenda kyogerako naye nga si bulungi yadde. And I can't wait for the day they bagenda to releasing and batugambe tuddemu tukole. Yeah man. Kati nga tujjeeko kale music essaawa eno gwe ng'omuntu nga odusebisinga gamba muyimbi nti bw'aba tali mu kuyimba mu studio ayinawo ka business akalalalaawo. Ninawo ebyongera ng'omuntu kuba omuntu yenna olina okwepanga olina okubaawo ne party tu kitegeera. Yeah man, nina ebintu byange bimpa ssente ng'omuntu awo business bwange roki naye saagala kalango era nze ni mulimi n'ennimiro zange mu kyalo kitegeera nsogera n'enzijjayo amatooke kuba kati bwe ŋŋamba ngezeko mu kyalo nsobola okugyayo amatooke gange 10 mu dakiika 2 eyo nayo business. So gwe ng'omuyimbi tulabye abayimbi ab'enjawulo bazze omwaka oguwedde ne guno omwaka nga bayingira mu politics ne tugamba nti bw'otunulatunulamuko gwe ng'omuyimbi musically politics ona ayina engeri gyayingidde mu industry yaffe ya music gwe ng'omuyimbi aliko ennaku zino amuyingiridde era naye simanyi nnyo naye nga music era bino byonna bibaddewo ndowooza politics ne covid-19 gwe tufunye ng'ekizibu ekinene kuba politics abaddewo ebbanga lyonna kitegeera covid yekyo ekibadde ekizibu ekinene kitegeera. Yeah man, kuba ebbanga lyonna politics abaddewo sikyo naye tetubangako bwe tuti, so ekyo kyonna tukiteeka ku covid is the biggest problem now. Yeah man. Bali sinafuna muyimbi yenna gwe njogerako naye bwe tunulira nti mu parliament ene eddako tufunyemu abayimbi abagenze mu parliament gwe ng'omuyimbi ali mu entertainment industry ntanda kijoyinza obbasibira kiki balina obbakoleramu bali mu entertainment? Just like era naffe tubadde neko n'ebintu byaffe bye twagala biyitewo kitegeera bakulu baffe babaddeko n'ebintu bye baagala biyitewo like babadde abasajja nga bamisaaki kitegeera omusajja gwe mu Uganda yoyo omusajja gw'endaba agezaako okulwanirira ku Uganda industry
agezaako kutudefendinga ffe ng'abato kitegeera respect message kitegeera so abayimbi abagenzeeyo bambi batuyabe batuyisizeewo amaloboozi gaffe bwe gaba gaffe tegasobodde kuyitawo batukolera ekyo kyokka kitegeera ate bakolere abantu baabwe yamanda ze sina kyamaanyi abamu bagendayo ne batasobola kuyitamu ka message togwamu maanyi ekirooto kyo ani yali amanyi mbu olituuka ku lunaku ne weesimbawo just olina ku ate bw'oba nga tewayiseemu sigamba tewayiseemu kuba wabaddeko ku billboards erinnya ne balikuyita kitegeera so you just have to keep on 26 sikyo osobola okudda ffe wetuli tukulinze just keep up with your dream tojjaako omukono yes bas eri abakulaba ku Sumulula BBS Serefina ne ku Celebrity Track Extra yaba naye mwena abatulaba Gonendo Official gemanya gange mwebala okutuwagira mwebala okumpagira mwebale kunjagala mwebale kumbeera mwebale kuŋŋumya buli kimu kyonna mbagala nnyo kayimba kange mukape bakayita nteredde ntende let's show the love nga bwe bibeera naye nga mwebale kwekuuma mukama n'akuuma era naye yaman mama w'abaana tomuwadde kagambo konna nga tuwunzika batumidde tova ku program Sumulula subscribe nga tovaako era sigalirako ddala